Let me have Pastor Mwangus come and take us through the prayer. But not a very long one. Thank you very much. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, we thank you, Lord, for this beautiful morning. Our able, capable President, Robert Sentam Kyagulanyi, and the entire leadership. We thank you for the press, and we thank you for our beautiful country, Uganda. As we address Ugandans here, Lord, I pray that you will continue to guide us into the right path of deliverance, of redemption from the fangs of this enemy, the dictatorship, so that we can enjoy our freedom, the one that you destined for us. In Jesus' name I pray. Thank you. Please, you can have your seats. I know why I said a short one. I know it can take a whole day when the Holy Spirit comes on someone. It was there, but I didn't want it to come wholly the way it can resurface. Good morning. Good morning, Uganda. Good morning, members that are here. You're most welcome to this first press conference when I have just assumed authority over this microphone. So munkwate bulungi. I want to welcome members of the National Executive Committee. Please stand up for recognition. You can all stand up for recognition. Take a call 360 because people have been speaking and talking out of ignorance. Please have your seats. Give them another applause. That is our National Executive Committee. A team of very competent, educated, loyal, courageous, and industrious leaders. You're most welcome, members of the National Executive Committee. I want to welcome our eminent members. Thank you very much for your presence. I want to welcome our councillors, Lord Councillors. Please stand up for recognition. And I can also, Lord Councillors, stand up for recognition. You're most welcome. When I say Lord Councillors, even at the division, all those are councillors, but O'Shea is yet to be, even to get a card, but he was standing. You're most welcome, O'Shea. To be. I want to recognize the presence of, our speaker, our dear speaker of KCCA, Zahara Ruirika. I want to welcome members of parliament. You're most welcome, all our members of parliament. I can see Honorable Nsanja. You're most welcome. That one is a Mugole. You should always clap harder when he stands up. You're all most welcome. The foot soldiers, you're most welcome. And all of you members, you're most welcome. I want to also welcome the media. You're most welcome to this press conference. It is going to be a brief one. The instructions I have are under 1 hour. And without wasting any time, Mr. President, today we have a team that is joining the National Unity Platform. It comes from Nakawa. And I want to take this opportunity to invite the team of this Lord Councillor. She's a sitting Lord Councillor. She's a minister in the council today of KCCA, and she's coming from FDC. Namazi Olivia Olive K. Please, Namazi, you're most welcome to
Thank you. Can I have you guys, please go and sit. That is the power. So Nawazi, you will have you have 2 minutes to welcome yourself here, the National Unity Platform. People power, our power, NUP, everywhere. Kyagulanyi, our president. Sebo Owekitiibwa, la President of the NUP, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, Owekitiibwa Leader of Opposition ate MP wa for Wanakawa West, akalulu kalopu nga sikawulira, Sebo gwe MP waffe, Sebo Vice President, Secretary General, ba Honorable MPs, ba members ba NEC, Speaker wange sikwerabidde, ate era ne Mayor to be, Sanu Byanisi mwerabidde, ba Lord Councillors bannange ne ba Councillors bannakawa West mwenna abazze okumperekerako neyanziza. Erinnya lyange nze Nalongo Namazzi Olive Omubwati. Abakyoli bampita Achel Keken, ate abanubbi bampita Waibara. Leader of Opposition tumuyita Otega, eye waffe negasse ku kibiina kya National Unity Platform. Sebo President wa NUP, kituufu ngambye mubadde munneegombera wala, naye nange NUP mbadde njegombera wala. Era neebaza Katonda nti olwaleero nzize ngatte amaanyi gange oba oliawo amatono ku kibiina kya NUP tusobole okuleeta obwenkanya eri bannayuganda. Eddakiika bampadde 2 naye nange neekozeemu ka 360 awo ku ka abridged profile kange. Naye nga mu ddakiika emu, Mr. President, nze ndi grassroot mobilizer. Omulimu gwaffe nga bakansala abakulembeze abawansi ku mobilizingira kibiina. Mwe musobole okujja okuva waggulu ng'ekintu kiri taratibu ng'ate oluwombo lw'entula. So nze ngenda kukwata ku kya mobilization, ngenda mobilizing abakyala, abavubuka n'abawala bonna ngenda kubakwatako okulaba nga tumyusa Nakawa West nga lopu ye komanda waffe. Ekisemberayo ddala Mr. President, nze ndi former guild president wa Kyambogo University. Kitegeeza nti ne mu chapters za university ngenda kuzikolamu omulimu. Ngenda kumentoringa abaana kubanga ebyo byebimu ku bintu bye mbadde nsinga okukola. Part activities ngenda kuzibeeramu Mr. President okulaba nti ngatta ettaffaali ku kibiina kyaffe ekyamaanyi ate ekirindiridde okutwala obuyinza. Banne munzikirize ndoza nkome wano naye mbeeyanzizza okunnyaniriza nzize n'omutima gwange gwonna. Nagambye oli ayinza okwebuuza lwaki NUP. Nze nagambye nti nno abantu bwe babeera nga balina enjala ey'enkyukakyuka, okufumba emmere kulimu emitendera mingi, nga mwe muli okuyunja ettooke, mwe muli okuwaata, mwe muli okusaaniika, ate era mwe muli n'okugijjula. Kakati nze nasazeewo kanzije mu bibiina by'opposition gye bateekateeka okujjula. Oba oliawo nzije we ŋŋamba okujjula, we ŋŋamba enjala, kooti enkyukakyuka. Ŋŋambye kanzije oba oliawo njoze amasowaani, obanga simuule, oba ntwale emmere ku dining, bannayuganda basobole okuwona ennyonta eyannakyemalira. President nkomye wano, but I am so humbled. Kano
muzikirize sikerabira president sifunanga mukisa kwebaza abenakawa tetwebazanga president tukwebaza kubanga wasobola okulonda leader of opposition ng'ava nakawo sebo tubeerawo naffe ne tuvimba ne tugamba nti lopu ffe tumulina so president webale ate nga lopu mu butuufu omubuli gwaffe agutadde waggulu atadde nakawa west ku maapu so neyanziza nnyo sebo w'ekitiibwa Sanu Byanli ndowooza wagamba omusambi wonna mazzi tumulamuza sebo meya tubbi olwaleero nzize mukama atuwe nnyo ffenna omukisa nyanza okumpuliriza mukirize Mr. President ojje oyanirize mama wange ono Nalongo era nsaba mfune akafaananyi ne party membership eyo empya. People power, our power, NUP everywhere. I will ask the Secretary General and the leader of opposition to come also for a picture with our Namazi. Nja kusaba wano ofune ekifaananyi ne ombakawo ne Secretary General ne ba Deputy Presidents ne President. Deputy Presidents mutu wa watu tujje tufune ekifaananyi kino. Okay, let's have that picture very quickly. Nange nkirimu eno mu overdrive mabega. People power, our power, NUP everywhere. Asante sana. Thank you so very much. Abantu byani byomu DJ People power, our power. Nubiani. Soka Nubiani. So go wamazedde bitwiba babikuwadde dda. Kale. Congratulations. Thank you very much. Namazi Olive. Tuyinza okugamba nti ttiimu eno obadde ogyetaaga kubanga yo nnwanyi. Omulwanyi tayinza kuba wantu walala wonna. Madrid weba esolooza abasambi esolooza aba Galacticos. Kakati NUP ye Madrid yo Galactico. Buli wakali alina kubeera wa? Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mr. President, I want to thank you for that job well done of ushering in our new member. Let me invite the Secretary General to come and address us. After the Secretary General, Mr. Secretary General. After the Secretary General shall have the spokesperson, and then we will get from there. Thank you so very much. People power. Obugalo bwa Comrade Waiswa. Mr. President, Deputy Presidents, Leader of Opposition or a parliamentary team, all NEC members here present. We are very happy to be here. Like we said, today is a brief one. We welcome you, Comrade Namazi, to NUP, to the National Unity Platform. Ate go chikubye nnyo kubanga kati oze mu bitibwa biri bennyini president ba deputies NEC yonna eri wano bagamba chikubye nnyo. There are just two issues I want to address and then invite our spokesperson. The first one is on the elections of special interest groups. Like we have indicated to you, fellow citizens, the regime is in panic, the regime is in fear. That is why in these elections, the youth elections, in over 80% of the districts,
the National Unity Platform candidates were challenged in many instances. In many districts, some of our candidates were not nominated at all. In some cases, the electoral commission officials would claim to be going for lunch and not return to pick the nomination papers. In some other cases, they simply said that those are NRM elections. And that happened in districts, especially in Ankole sub-region and others, where they were saying that these are elections for NRM. And so they were saying that the people who are in the NRM register automatically are the ones who are going to be included in the youth register and all that. Here in Kampala, you saw what they did, and in many parts of Buganda, where they deployed goons, who some people call hoodlums. That is very complicated English, I know, but it is okay. They deployed them to beat up our people, our candidates, and some actually got severe injuries. What we did as a party, we took a step and complained formally to the Electoral Commission, and they conducted a hearing last week. These elections are supposed to be happening on Thursday this week. As I speak now, we have not gotten a ruling from the Electoral Commission. You can imagine. Today is a Tuesday. The campaign period for the youth elections has already ended, and some of our candidates were not nominated at all. We complained, like I said, and so our demand to the Electoral Commission was that they should reopen, at least give 2 days for nominations and give 2 more days for campaigns. Because now our candidates, and that's not just for the youth election, that happened also for the older persons and PWDs. So the NRM, as you know, before NUP came on the scene, these elections, NRM had decided to completely take them over and, in fact, block everybody else from participating in them. But when we came as the National Unity Platform, we insisted that these are national elections and we must participate in them. So because of that panic, that is how they have decided to respond. So as a party, we are trying to study this issue, and we have told the Electoral Commission that if they do not adhere to what we have said, we are going to take legal action. Because many of our candidates ended up not being nominated. And this happened in Yumbe, it happened in Soroti, it happened in Koboko, it happened in Bushenyi, and many other districts. What the Electoral Commission did, even for that hearing, they called us on one evening and said that the following day by 10 a.m., you should come and present your case. And we asked them, how do you expect us to mobilize all these people from other parts of the country to be able to do that? So, ladies and gentlemen, that is it about the special interest group elections. However, despite all that they did, some of our people were able to nominate. And we want to ask everybody out there, if you see an NUP candidate, go and line behind them. We do not expect any young people in this country to be lining up behind the NRM candidates, behind a bus which no longer has tires, which no longer has a steering. The windows recently fell out. Yeah, those young people are in that situation of hopelessness because of the regime. So I don't expect them to be lining up behind those people. So those places where we've been able to nominate our candidates, want to encourage people to go out and vote for them. Sebo Janguano, come here, Akiso Benjamin, since you are representing institution. Hey, actually, we na bena kawalero mwekunganyiza ne mutusalako. Kuba mombala ogwo encouraging abavubuka okwenyigira mu kalulu k'abavubuka. Do you understand Luganda? Thank you so much. Echagulanye Elop Enakawa Emeya Ewinning and Uganda
Ra. Sha. Ah. Hello. Dear colleagues, we have not just won the Red Berets in words, but in action. And when I say action, most of you have witnessed. And this is the new energy, the vibrant energy, that will lead us to a new Uganda. So I urge all the colleagues, the youths, that with the institutions wing, we are coming. And when I say that we are coming in full force until the goons, he earlier stated, will be far away from Uganda and also the institutional level. Kunga Chagulani Kunga. Kunga NUP Kunga. Thank you so much. Thank you very much, Comrade Akiso. Katensonga mu Luganda very quickly. Nga bwe twabagamba mu district ezisuka ebitundu 8 ku buli 100 abavubuka baffe aba National Unity Platform bataataganyizibwa mu mbeera y'okwewandiisa. Era ensonga eyo tugibaddeko nnyo nti we twogerera olunaku olwaleero tukyalinze akakiiko ak'ebyokulonda katuwe answer ku nsonga eyo kubanga twabawandiikira ne tukola ku formal complaint era abantu baffe ne bagendayo ne bawulirizibwa. Mwalaba mu Kawempe mu division zonna zonna za Kampala Central enakawa n'awalala abavubuka aba National Unity Platform babagaana okwewandiisa abasinga kubanga bakimanyi bulungi nnyo nti singa abantu baffe beewandiisa baali tebagenda kufunayo n'omuvubuka n'omu yenna. Era ekyo bakikola mu districts endala Soroti, Yumbe, Bushenyi, districts zonna zonna nga bwe tubagambye ebitundu 8 ku buli 100 abavubuka ba National Unity Platform baba frustratinga. Awamu baali bagendayo ne babagamba nti kana akalulu ka NRM bokka. Awala ne bagenda ne babagamba nti bagenze ku lunch ne batakomawo. Awalala ne batwala empapula z'abaana abavubuka ne batazikomyawo okuba nominatinga. Awalala ne babagamba nti tebakyali mu register. Ng'okimanyi bulungi nnyo nti olondera Kawempe naye n'otukayo ne bagamba nti kati gwe register yaffe eraga nti olondera Mpigi. Kakati ebyo gy'emivuyo egibaddeyo kyekyatuleetera okukola complaint oba okwemulugunya eri akakiiko ako ketumanya obulungi nti tikeetengeredde. Naye ffe kye tuba twagala kwe kubeera on record era twali on record. Era nga bwe mbagambye tukyalinze okulaba biki bye batuddamu. Twabasaba nti bongerezeeyo okwewandiisa waakiri ennaku 2. Ne tubagamba nti ne period ya campaigns bagyongere ennaku 2. Mwalaba n'abo abatono be banominatinga bwe bagezaako campaigninga kasita oli wa NUP baali babakwata era mwabiraba emukono n'awalala wano mu Kampala n'ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo nga balaba abavubuka kasita obeera ne wa NUP ng'olina umbrella babakwata ne babasiba ne twebuuza kakati bwe mba mugambye nti waliwo akalulu ate lwaki temwagala abantu baffe bakampeininge. So ensonga eyo tugenda gitwala ne mu mbuga z'amateeka bwe kiba kyetaagisa okulaba nga tufuna obwenkanya. Naye era tubasabye nti abo abatono be twasobola okuwandiisa mu balonde. Era tubeebaza nnyo abo abatono era abakadde be twasobola okuwandiisa bawangudde nnyo olunaku lwajjo. Mukirabye nti abantu baffe abakadde newankubadde babalemesa bo ate bakozesa approach ey'enjawulo. Regime yakozesa ssente mu kulemesa abakadde abasinga nga bw'otwala bano abakadde aba NUP babagamba nti bwe banewandiisa mu NUP tebagenda kusobola kufuna ssente ze bayita eza SAGE Elderly Fund. Ne bagamba tebagenda zibawa bwe beenyigira mu kalulu on behalf of NUP. So bakulembeze baffe bacoordinator mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo ye report gye batuwadde ey'Embale n'awalala mu Elgon areas eyo babatiisatiisa abakadde be twagezaako kuwandiisa. Naye tuli basanyufu nti abo abatono be twasobola okuwandiisa bayiseemu bulungi nnyo era mbadde ndaba forms ezimu nga bonna abayiseemu kakiiko ba National Unity Platform. N'olwekyo akulira abakadde eyimirira ssebo okubeeko ku mubala. Our power.
People power. Our president. Good. Secondly, the other issue I want to talk about is the issue of our brothers, Eddie Mutwe and others, who are in detention at Masaka. You all know that the court in Masaka ordered the regime, first of all, to take Eddie Mutwe, not to a hospital, but to take him to Makshon Bay to get at least slightly better medical attention. But the regime has refused. Up to now, Eddie Mutwe is at Masaka. One of the things we've been trying to do for all this time is to get just a date for their bail hearing to be heard, for their bail application to be heard. But ladies and gentlemen, up to now, Eddie Mutwe and Achideo Chivumbi and others, Smart, Gaddafi and others, have not been heard. Every time they go to the judge says she has no dates available to hear their case. So we want to strongly condemn that issue because, as you know, Eddie Mutwe really needs to go for medical attention, even for him to be examined, to know what those criminals did to him when they took him to a safe house, tortured him and held him incommunicado. Kusonga ya Eddie Mutwe, neba naffe abali eyo mu kkooti y'e Masaka, munajjukira nti gye buvuddeko kkooti eyo yasalawo nti Eddie Mutwe agibwe Masaka aleetebwe Luzira. Newankubadde twali tusaba nti ateebwe agende afune obujjanjabi mu ddwaliro erisingako obulungi, omulamuzi yagamba nti ave Masaka atwalibwe Makshon Bay awali at least obujjanjabi obusingako. Naye n'ekyo baagana okukikola. Naye okusingira ddala, ebbanga lyonna tubadde twemulugunya ku kkooti z'amagye okuba nga tezirina bwenkanya, okuba nti teziwa abantu baffe ennaku ez'okuwulirizibwa beeyiro yaabwe oba okusaba okweyimirirwa. Naye kyanaku nnyo okulaba nti ne kkooti enkulu ey'e Masaka ekyagaanye okuwaba abantu ennaku za beeyiro okusobola okuwulirizibwa nga basaba okweyimirirwa. Kyova olaba gye buvuddeko bannamateeka era tubeebaza. Bonna ab'Amasaka bavuddeyo ne basalawo okussa ebikozesebwa byonna wansi ne bakola industrial action nga beemulugunya ku nsonga eyo eya backlog. Bagamba nti waliyo omulamuzi omu yekka, taate omulamuzi oyo alina emisango mingi nnyo. Ekyo kyova olaba regime yakwata ba Eddie Mutwe ne batwala mu kkooti enkulu nti babba simanyi esweta, nti babba mitwalo simanyi meka. Emisango gyali badde oli ne babateeberezebwa kuba nti akoze ogwo omusango, yali badde agenda mu kkooti ento oba magistrates court. Naye regime kuba yali ayagala tulemesa okubafunira okweyimirirwa, kyova olaba yabasindika mu kkooti enkulu ne bateekako omusango omunene gwe bayita aggravated robbery. So tuvumirira ebikolwa ebyo era tugamba nti ekitongole ekiramuzi kirekeraawo okukozesebwa Mwami Museveni n'abantu be ng'enkoni gy'atambulirako oba ng'omuggo gwakozesa okukuba batakkiriziganya nabo. Enkoni luba lunyankole abatakitegedde ne lunyolo, naye nkyogedde omuggo guno gwetambulirako. Ekisemberayo ddala y'ensonga ya nomination zaffe. Twebaza nnyo bannayuganda okulaba nti abasinga Uganda, President yatugamba oba yabagamba nti Uganda erimu abantu ba mirundi ebiri bokka, abanyigiriza n'abanyigirizibwa. Nga bwe mulaba ebigenda maaso mu ggwanga, abantu bonna abanyigiriza obasangawa Kyaddondo wali gye bagenda. Naye kaakati abantu bonna abanyigirizibwa obasangawa Kavule. Kyova olaba olunaku olwaleero press conference yaffe tugitadde wano Kamwokya. Munange mwekubireko mu ngalo okulaba nga muyina we musobola alternative we tusobola okukolera functions zaffe, kubanga ekiri Kavule kitokota. Abantu 10,000 buli lunaku bajja ne baleeta empapula zaabwe. So tubeebaza nnyo mwena abakoze ekyo. Twebaza ba delegates baffe bonna baali wano ne tulonda obukulembeze obupya obw'ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform. Mulabye abalabe baffe bemanyi obulungi abataagalizangako National Unity Platform nga bagezaako okwogera ebyanjwanjwa ebitategeerekeka era nga bagamba delegates conference bwe bityo byonna bibadde boogera
naye nga bwe mulaba neeki yaffe eri wano etudde bulungi nnyo n'oyo muganda waffe Tamale kati member wa National Executive Committee era ono yakiikirira informal sector saagala bayita baneekolera jange naye bonna abakola abagwa mu tuluba eryo bonna yabatwala giwakaali yonna mu ggwanga lyonna era abavubuka abasinga ono yabatwala yalina ezammwe asubire sibakuwandulidde. So people power kati ku nsonga eyo jo waliwo ebadde bitambula nti bano abantu abalabe baffe bemmanyi obulungi nti bafunaka order biki njagadde okularifyinga nti buli kimu kyonna kyetukola kiri mu mateeka. Register yaffe eri ku electoral commission erina obukulembeze obupya, so members ba National Unity Platform bonna tebawo n'omu yenna eraliikirira. Mukimanye nti National Executive Committee, Delegates Conference byonna biriwo mu mateeka era nabo bennyini bakimanyi bulungi nnyo. Era nga bwe twaba Mega luli ne bagenda mu kooti ne bayita abayaaye mu Luganda kooti yabayita abayaaye ne bayita kyekirala bakondo kubanga yagamba nti baali banoonya kasente balaba akalulu kasembedde abafere. Kyekigambo ekituufu nooza kooti yabayita abafere era ne ku lunaku olwaleero twagala bategeeza nti abo abantu bafere temubalowoozaako temuboogera nako abantu baffe bakimanye nti National Unity Platform ne byonna byetukola biriwo mu mateeka. People power, our power. Ku nsonga ya nomination gye buvuddeko twa issuinga document akakiiko kaffe k'ebyokulonda maybe nakyo kankitangazeeko nti tubadde akakiiko initially kabasaba certified copies ez'empapula naye ekyo oluvannyuma lw'abantu ab'enjawulo okwogera ku mbeera munange gye bayitamu ey'obwavu era obukulembeze bw'ekibiina ne buwuliriza omulango ogwo ne bukkiriza nti abantu just baleete original ya senior 6 ne duplicate. So bw'oba olina senior 6 teweetaaga okugenda for certification. Bw'oba olina senior 6 gireete original yo ne duplicate bagirabe bwe bakomparinga ne balaba nti ntuufu then bajja kunominatinga bulungi nnyo kubanga sente ezeetaagisibwa $3,000 gweoyinza okulowooza nti ntono naye abantu bangi nnyo munange tebazisobola. So obukulembeze bw'ekibiina busaddewo okwanguyiza abantu baffe okusobola okwewandiisa okwesimbawo mu bifo eby'enjawulo. Ssebo omwogezi w'ekibiina kyaffe era nga gwatukulembera mu Parliament kankuyite obyogere. People power, our power, NUP, everywhere. So, Mr. President, whatever fenaka to organize, so kagamba 1, 2, 3, we go. Mr. President, Deputy Presidents, our Secretary General, NEC members, colleague leaders, I've seen a number of members of Parliament that have also joined us. You're very welcome. MPs muyimirireko. Abaka abali wano. Manya abamu bali eri kavule biki process efuse process abaka tusanyuse nnyo balaba abali wano. Mwamaze okuza empapula. And all the leaders present, councillors and everybody, it's good that we are here this morning. Bane wano wetwatandikira wano wemulaba wano. Wali no tewanyirira ne bwe wati. Naye wano twatandikanga akazimba akali wano ke kali kokka. In fact sina konnanga kalinawe kakoma. Wano just nga kibangirizi ba youth nga baberanga wano nga bali ize ne tutandikiraawo ne batuyita kaweevu ne bagamba abo bagenda kugwa ne tuteekawo ekitebe ne bagamba bano balabika bali serious kati tuyina ekitebe kino ekyafuuka n'essomero tuyina n'ogutebe ekavule guligo gutebe kino kiba kitebe tuyina bannaffe abatalina na katebe gye bali eyo
naye twebaza Katonda nti tuze tutambula tusenvula era nga tujja kutuuka mu Uganda empya gye twegwanyiza. Tandise na Luganda kale. Twagala okwaniriza Nalongo Namazi Olive K Omubwati. Mukyalo oyo tubeereye Nakawa nga tuzoganya nga tubalimu abantu baffe eyo. Ne buli zjo nga bamubuuza ebibuuzo naye Nalongo sokolindeko. Kakati oyagala kubeera mu fight n'amaanyi g'abantu. Nalongo n'abagamba temutya just mulindeeko katayimu katuuse. Nalongo tukwaniriza. Nyonyini ddala, you're very, very welcome to the National Unity Platform. N'abalala ndabye ne Councillor Edwin. Councillor Edwin yimirirako. Oyo naye yatwegattako juzi. Our power. Councillor okuva ekyamboga eyo era tina tukwebaza ne bannammwe abazze bakola omulimu ogwo. Sebo Council Nalukoola ndaba weekweka. Omulaba ayikweka jangu wetoolole ojo tule wano kumpi nange wano. Manyi gwe nina kukuuma nnyo kubanga waliwo abaagala okuzoganya ate nga tebajja kusobola. Tulira ddala wano wennyini wano kumpi wano wenkulengerera. Council Nalukoola yavuddeyo Makka yazze n'emikisa mingi. Haji Nalukoola sayinza okulaba Haji. Bahaji nno nakula manyi Bahaji yobeera basajja banene bawanvu kati Bahaji abo benkana. Sebo Council Nalukoola Honorable nywerera ddala. Waliwo ababadde babuuzeeyo nti naye Nalukoola akyali mubaka, ono ye mubaka wa Kawempe North ono. Waliwo abayaayi abaali balowooza nti bajja kuzannyira ku maanyi g'abantu ne tubakubirayo mu kalulu. Olwaveeyo ne bagaa katugende mu kkooti tufune bye tujingirira era nayo tubalimu. Ono ye mubaka ow'ekitundu ekya Kawempe North. Mbadde ku nsonga ey'okwaniriza abatwegaseeko n'abalala kubanga kati twasalawo buli press conference gye tubeera nayo abantu bajje batwegatteko. Waliwo n'abalala ababadde bajja bava wala ne tubagamba leero tugenda kuwangula muyinza obutatusanga tujja kibakolera ku press conference eddako. Eno gye muzze bannange era nga President bw'atera okugamba kitokota naye tuzze tubalaba nga muli banywevu ng'abantu mbaweereza nga mubalimu ffe tutambulira ku maanyi g'abantu tekitubeezaawo. So tubeerere ddala ku nsonga eyo enkulu. Kigambo kimu bibiri mwalabye UPDF Amendment Act. Muzeeyo oli musajja mukulu yagitaddeko ekinkumu era nga bwe kyali kisuubirwa kubanga lino tteeka lyali lirye eyatuula n'alifumbafumba n'aliwa ababaka n'abawa ne ssente miliyoni 10 muyise etteeka lino speed okulaba nti asobola oddikozesa ye nga ye okutunyigiriza ffe bannankyukakyuka. Nga bwe twagamba eggwanga nti ensonga eno tugenda gitwala mu kkooti era tuli ready. Tulinze etteeka limala okufulumira mu lupapula lwa gavumenti lwe tuyita gazette kubanga after assent tulina okufulumira mu gazette immediately tugende mu kkooti. Ffe tuli ready ate balooya tuli bangi ennaku zino tuli bangi ne president looya oyo Council Council Kyagulanyi mumulabye. Kakati twabadde mu meeting yaffe nga ba Council era naye agirimu nga Council. Ate mu meeting eyo ne munjukiza nti kakati olaba gobeera junior Council kuffe. Naye twabyogeddeko era nga balooya tuli ready okutwala ensonga eno mu kkooti. Tulinze etteeka lifulumire mu gazette tugende mu kkooti. Lwaki tugenda mu kkooti? Kkooti okusookera ddala tuyagala gisoomooza. Tugisoomooza nga tugigamba kkooti ye yasalawo nti abantu ba bulijjo baleme kutwalibwa mu kkooti z'amagye. Nti n'ab'amagye ow'amagye naye bw'aba azzizza omusango atwalibwe mu kkooti eza bulijjo. Eri kkooti y'amagye zibeere nga disciplinary committees. Kati ekyo baakivudde nga bamenya ssemateeka akawairo 9:2 akagamba nti toyinza kuyisa tteeka erivoola ekyo kkooti kyesazeewo. Kati kkooti tugigendera nga tugigamba bannaye tubasoomooza mwerwaneko kubanga ekiragiro kya kkooti
kyayisiddwamu olugaayo katusuubire nti kooti ejja kuyimirira nga yeetengeredde egambe nti nedda kooti yasalawo kino parliament kyasalawo kikyamu. Ekyokubiri banaye tewaliwo consultations babikola byonna speed nga oba oliawo balinga abagamba waliwo ekisiriira ffe twali twagala naffe tugende tuweeyo endowooza zaffe naye tewaliwo kakisa ebibiina ebyenjawulo kakati ffe ng'ekibiina ebbaluwa etuyita twagifuna ssaawa 2:50 nga bagamba mujje ssaawa 3 mu kakiiko. Ekyo tekisoboka. N'abalala mu abalala aba Uganda Law Society nga beemulugunya n'abalala. So tewaliwo consultation ku tteeka lino ng'etteeka bwe likirambika obulungi. So ku lw'ensonga zino n'endala tulinze gazeeti efulume ng'erimu etteeka eryo enkeera tubeera ku kooti era katusuubire nti kooti ejja kwerwanako kubanga kooti yasalawo ku nsonga eno. Naye gye tugamba bannayuganda nti ensonga zino waliwo abamu abagamba nti ezo zikwata ku NUP, aba NUP be basiba be batulugunya ba Eddie Mutwe nti oyo simwinaako na Luganda naki effugabbi buli omu lijja kutuuka ku luggi lwo mu buli ngeri yonna. Juzi mubadde mulaba EPS Express Penalty Scheme. Bulijjo n'abaali basirika abaali bagamba naye NUP mukuba nnyo kerere gavumenti mugireke ensonga ezitambuza bulungi bonna baavuddeyo ne boogera ku lwaki kino nakyo kyatuuse ku luggi lwabwe. Yali agamba nze siina buzibu abantu bange tebabawamba naki kaakati neyeekanga ng'alina okusasula obukadde nga 3 buli wiiki lwa fines ezitategeerekeka. Kyetuzze tugamba bannayuganda nti effugabbi buli omu lijja kumunyigiriza. Ensonga zino tuzitwale nga zaffe ffenna tukwatire wamu era mwalaba amaloboozi gonna ffenna amaloboozi ne gavaayo ne batyamuko ne bagamba eno nsonga ng'ekaaye minisita n'agiyimiriza era tulina kulemezaamu kubanga ayinza okukeera enkya n'agamba nti mbizizaamu. N'ekyo kye tugamba nti ffenna effugabbi litukwatako oba oli wa kibiina ki oba tolina na kibiina. Waliwo abagamba nti ze politics tankwatako nga tebannamukuba kipapula kya fayini kitategeerekeka. Abo ne bagamba nze politics tankwatako. Kaakati mwalabye abasomesa aba arts ze tuyita humanities nabo bagambye nti ekimala bali mu kwekalakaasa ku lwaki olw'obusosoze. Gavumenti yagamba nti kati aba sciences bo tujja basasula omusaala ogukubisaamu ogw'abalala emirundi ng'ena. Ekyo kiba kikyamu. Bonna basomesa basomesa kyenkanyi basomesa abaana be bamu. Lwaki omusaala oyongeza gw'abamu ate abalala n'otagwongeza? Ffe tetugamba nti aba sciences omusaala gwabwe bagusale nedda. Bulijjo kye tugamba nti bonna omusaala gwongezebwe. Naye kati baakola ku sayidi emu katwalabe nga n'aba arts nabo bayimuse. Bulijjo tubyogerako eyo mu palamenti nawa nga tugamba bannaye nammwe muyimuke be tulwanako amaloboozi nga tegavaayo. Tugenda wali ne twogera oluzungu ne tulwogera ne batubuzaabuza naye kirungi nammwe mutandise okwerwanako era tuli mabega wammwe ba arts teachers mulwanirire obwenkanya n'abalala. Eggwanga lyonna ali eyo nga gwe tekinatuuka wuwo kugamba okyali safe kijja kutuuka. Kyovudde olaba tugamba tugenda mu protest vote akalulu ak'okwekalakaasa kubanga ffenna tulina embeera gye twagala okulwanyisa gye tulina okwekalakaasaako. Effugabbi, obulyake, obuweereza obubi, obusosoze, okutulugunya abantu n'ebirala bingi ffenna bitukwatako. So tweteeketeeke nga tugenda mu protest vote eyo abantu bano tubasiibule. Bano ekisobokera ddala abaali balowooza nti ne wano tetujja kutuukawo ndowooza mulaba nti abaana bano batuyita baana munnaye president ate tetubawakanya kubanga Uganda is a young nation. Balaba nti tuli serious bannange. Kati n'abakadde mubalaba nabo bagamba nti NUPC kibiina just kyabavubuka. Kati n'abakadde twafunye abakulembeze abawerera ddala olunaku lw'eggulo baga nti guno gwe mugendo omupya. Abakadde banaye tubaaniriza banaye bamusinkana abakadde eyo mubaanirize. Ayinza okuba tasobola kudduka ku speedi ng'eyo mukwate ku mukono mugende mpola paka tujja kutuuka mu Uganda empya. Very briefly in English manyi abamu ku side eno muyinza okuba temutegeera bulungi English but our young people from Nakawa understand English. Now I'm talking to man okitegeera kati koogera oluzungu ddeya ate ategeere mujja genda ku bayuti baffe bali okuva e Nakawa
bagambe rope yagambye kyawo mu luzungu bajja kuvunulira obuuze namazzi feri nakawa tubeera tukampeininga mu luzungu Mr. President basuddiye abo. We want to welcome our leaders that have joined us, specifically Councillor Namazi Olive K. We have waited for you. You are very welcome. We've been coordinating, working together in the constituency. We are glad that now you are part of the family. There's other leaders that are coming to join us. We said that each time we have a press conference, we will have people joining us. There are those who are coming from far. We told them you won't find us because this will be a short press conference. But at the next press conference, we'll be unveiling leaders at every opportunity because we have several of them that keep wanting to join us. They're all welcome, regardless of where it is that they are coming from. You have joined a hardened team. It is tough on our end, but we know you are tough. You have got what it takes. We'll keep going. We did see that the UPDF Amendment Act now was assented to. It became law. And as we said the other time, we are going to challenge this in courts of law. We are waiting for the Gazette to be outed with this law. And as soon as we get a copy of that Gazette, the following day we shall be in court because we are ready. Our legal team is ready. The reason we said we shall challenge this, number one, we, in a way, are pushing the judiciary to say, please stand up and fight for your space and fight for yourselves. Because the Supreme Court, among its orders, said civilians should not be tried in military courts. Even military persons whose cases are alleged offenses are provided for within the Penal Code Act and others, take them to the civilian courts. But Parliament decided against our advice to go against the law because Article 92 of the Constitution says you cannot do that. When a court of law passes an order, issues an order, you cannot violate it through legislation. That's number one. Number two, there was no consultation about this process. At NUP, we received the letter inviting us a couple of minutes to the meeting. How do you do that? I saw Uganda Law Society complaining and others too. So there was no consultation as is envisaged under the law. So we are challenging this piece of legislation for those reasons and others. Our hope is that the judiciary will stand up and fight for its right, for its space, because the space has been infringed upon. But as we have said severally, as a people, we all must come together and say no to these injustices. Injustice, bad governance will affect you. It might not come right now, but in a short while, it will come. Many times when we're talking about these things, the brutality occasioned on our people, the Eddie Mutwes, the machetes and others who are being held illegally, there are those who keep quiet and say, well, me, I don't have a relative in jail. I am okay, I have my job. But bad governance will come to your doorstep. As we saw recently with the express penalty scheme, Ugandans spoke in unison, something we were proud about. We said now it's not just us leaders. Everybody is speaking out. Even those who for a long time have thought they are comfortable, some belonging to the NRM, I saw them speaking out about this injustice on social media. Why? Because that's what bad governance does. It will visit you wherever it is that you are. And so we all must collectively say no to bad governance because it will come. It will come. I saw recently the arts teachers who are speaking out, and we are glad they're speaking out. For there to be unison, for there to be fairness, government decided to increase the salary of science teachers, and that is good because we have always said they all deserve a pay rise. But don't do it for just one. And we are not saying now reduce the salary of the science teachers, which you increased. No, that's what we wanted. We are only saying don't do it for one lot and not others. That's unfairness. We have spoken about these things in Parliament and elsewhere, and we kept saying, but teachers, arts teachers, humanities teachers, we are speaking out for you. Where are you? Stand up and join us in this fight. And we are glad that they have joined in. They are out there protesting and challenging this unfairness. That's what has got to happen for all of us to speak in unison and say no to bad governance. That's why we are headed into an election. And for us, we are saying it's going to be no ordinary election. We are headed for a protest vote. We are protesting injustice, bad governance, brutality, corruption, all manner of ills
occasioned by government. And we believe that the people of Uganda are going to rally behind this cause so that we take this country forward. We are glad that even the elderly, for a long time, people have always said we are just a young people's party, and that's okay. Uganda is predominantly a young nation. But we are glad that even the elderly are joining us. We won a couple of seats among the elderly yesterday, as you saw. Why the elders are saying, but this government here, some of them served it for a long time. Some of them participated in bringing it to power. And all that government does for some of them, not even all, is to say, we shall give you 25,000 shillings every month. What does 25,000 shillings do a month? This is somebody that has got to eat, that has got to go to hospital many times, they're unwell and so on. And for some of them, actually that money is spent on them expending transport to go and fetch this money. And so they're saying they're tired of peanuts. And that's why they're saying, no, we must rally behind this cause for change. Abakadde kano kankadde mu lulimi olwo. Abakadde abamu ebbanga ddene babadde bagamba ye gavumenti eno simanya kati twebaka ku tulo naye bagenza okulaba nti otulo ng'omuntu asuze enjala nga talina bujjanjabi. Abakadde nabo ne bakoowa. Gavumenti eno kye yakola kugamba nti kakati abakadde tujja bawaayo ate no si bonna abamu $2.2 buli mwezi sente za seegi. Naye abakadde $2.2 omwezi ezo zinaagula emmere ne zibajjanjaba ne zikola n'ebirala tekisoboka. Ate ng'abamu ne transport gwe bakozesa ogenda okukima ssente ezo muyitirivu oba oliawo nga zonna ziwedde nawo. So kati abakadde nabo baga nti gavumenti eno abamu baalwana ne bagireeta mu bukulembeze yabeerabira. Kyovudde olaba tugamba tukwatire wamu tubasiibule. I thank you, ladies and gentlemen, for listening to me. Do allow me now to invite, this man is a presiding apostle. He is a lion from his area, and that's why we call him Italanyi Yaba Masaba, meaning the lion of Masaba people. The deputy president in charge of Eastern Uganda. Please come and talk to us, sir. People power, our power. Mr. President, and all protocol observed, ours is to usher you in because the gathering is waiting to hear from you. First and foremost, I'm humbled deeply to have again received your trust and confidence, to have had my mandate renewed. And mine is ours is to make a total commitment to fully dedicate our energies and the service to the vision and the mission of our great party, National Unity Platform. Allow me request my colleagues, one after another, to come and just have a remark to make before we eventually usher you in. Comrades, please. Oritia! 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 Your Excellency, congratulations upon your new office. We are very honored that you still made and took a leap of faith and appointed us, and especially me. I want to thank you so much. I have a brief acceptance speech because this is a very serious office. It's not business as usual. I am the Deputy President in charge of Northern Region. Good politics is indeed at the service of peace, and that's what you are practicing. This is a day of affirmation.
a celebration of our identity, dignity, voice, power, resilience, liberty, even at the most hostile environments. I stand here in the name of freedom and in full confidence. Few will have the greatness to bend history, but each of us can work to change a small portion of the events. And in the total of all these acts will be written the history of this generation that you are leading, that you are inspiring, that you are awakening. My reflection for all of us, our core values: discipline, reliability, integrity, inclusiveness, fidelity, patriotism, and service. No. Our vision is to establish a free, united, prosperous, and democratic Uganda which empowers citizens, adheres to the rule of law, ensures dignity, and provides equal opportunities for all. The way you have led and steered our struggle to end dictatorship, oppression, exclusion, intimidation, has its modus operandi as largely entrenched in the individual human freedom and dignity, full and equal participation. You have done that. We are pilgrims of hope in participation, mission, and communion. What is different in 2025, 2026? What is different for us? We must eliminate polarization, exclusion, and division, which the regime is trying to plant in us. Such division among the team compromises our ability to effectively witness or appeal to the life and dignity of the human person in our party. We must unlearn, learn, and relearn. Good politics is at the service of peace. We stress the need for politics, and you have stressed the need for politics to serve the common good. It's in my heartfelt hope that beyond the concrete and necessary resilience that we exhibit, every initiative may be a leaven of hope going forward to generate an attitude of trust in the future and in the others, whoever he, she, or they may be. Our responsibility is great, especially towards the unborn and the dead, the young, the old, the women, and the men. May they see in us that may they see in each one of us under your leadership that give us total trust and encouragement, and may we ignite in them their talents and also enable them to be leaders at all levels. You have done it in practice. Call to action as I conclude. To humanity, to all of us, here and abroad, we have a citizens' compact premised on the notion of humanity, Ubuntu. You are because I am. Since I am, therefore we are. We are stronger together. Let's walk this uphill, rough road together in faith. Don't pull us down. To my appointing authority, we must deliver to the commitments in practice and must be seen to be doing this boldly, deliberately, and as a call. Trust is earned and must not be taken for granted, but rather guarded very jealously at all costs. We have been entrusted. In 2021, I committed to the 3 Gs. Today, I add the 3 Cs: charity, creativity, clarity. The pledge includes promises to practice clarity, to form our conscience well and be open to dialogue, and to work with others on creative solutions. To the fallen, the missing and unborn, you have not died in vain. You will and should not be born in vain. I am but only human and have and will make mistakes. Be my mirror. Never give up on me.
I'm a small pencil in the hands of the Almighty and the communities to write his letter of freedom, safety, and security. People power. Our power. Thank you, my colleagues. The people power, our power. Mukama wanje, President witu, Musinguzi, ninyenda kutwaro mu gishogu okukwebaza nyowe nk'omuntu ahabwo kunyikiriza okampa omugisha gwo kuheereza nka deputy wawe omu kibiina ekye kirungi ekya National Unity Platform. Ebyanje ni bike munonga konka n'okwebaza kandi nkongera nkahiga on behalf of Western Region ngwitwe netukureba nk'etaara netukureba nk'omushana netukureba nk'ekiconco ekirugira Ruhanga kandi tusiima Ruhanga kureba ngu omu Uganda yona niwe wiyatorine kugira ngo tutware omu misho. President netukwikiririzamu twine Ruhanga aha side yitu netumanya ngu 2026 ezitali hari twabuzayo emyezi bwezi entebe mukama wanje tugirimu. Batahi banje abaryaneki obwire obutali bwahari itwe hariho ebiwayi bibiri proposers na opposers. Obwire obutali bwahari nitwe proposers. Aba baliyo nibateekateeka amateeka bari kugira ngo nibagateekateekera itwe ago mateeka genyine nigo garabakwate. So President n'obuturezi buhango turi enyuma yawe itwe omu Western Uganda twine ngombo eri kugira ngo tube manzi nk'abajurizi ba Uganda. Twehireyo cyaba nikimanyisa okufa nituza kufa but turyahandiko mu bitabo baryatushomaho. N'obuturezi buhango mukama wanje nyikiriza nkushabe oije ogambe n'abantu bawe webare munonga. Thank you very much, comrade deputies. People power, our power, NUP, everywhere. Banayi kati munsasire bwembera mpuliranga nyina ba deputy president abakabi bwe batyo. Ate waliwo omu ali e Bulaya ataliwo ne bwe yegattako kiba kikwafu. Very, very honored to serve with you, comrade deputies. Bannange mwenna abakunganye wano leero bakulembeze bannange ba deputy presidents, leader of opposition, secretary general, ba MPs mwenna abali naffe leero, bawagizi baffe mwenna abatulaba eyo ku mikutu tubasanyukidde okwogerako nammwe. Mukama mulungi era ekiseera kyonna. Ebigambo bijja kuba bitono olwaleero naye njagadde nange ogatta eddoboozi lyange kuli abalala okwaniriza comrade Nalongo Namazzi atwegaseeko olwaleero. Kituufu nkukubya akaama wano nti tubadde tukwegombera wala batugamba omukyalo oyo aweereza obulungi nga minisita mulamba then bwazze n'atwegattako kya kitiibwa nnyo. Nja kwebaza okusingira ddala abakulembeze baffe abatwala ennakawa yonna, Right Honorable Ssenyonyi, Comrade Nubian Lee, Comrade Waiswa, obukulembeze bwaffe bonna bonna obw'ennakawa mutukoze bulungi nnyo. Nakawa n'oyo alimu ekyama kasita oloozaako bw'oti
oyinza obutaba Nakawa. Mwe mwali mumanyi nti leader of opposition alive Nakawa alikola ebya Naggwano. Kati ndaba abakulembeze bangi ab'amaanyi beeswanta okuva e Nakawa eyo n'ebyo kambikomyawo. Mwebale nnyo abantu b'e Nakawa, tuweereza abakulembeze bwe batyo. Ffe tusobola okubalaba era ne tukuba tooki mu busobozi bwabwe. Ne bassebo ne bannyabo mu abalonzi b'e Nakawa, mmwe musalawo abakulembeze abo ne mubawa mandate ne bakola emirimu egyo. Si kubasabira buwagizi, naye nammwe bye bakola mubiraba. Era bwe banajja mubalabiranga ddala. Ye lwaki siipe Nakawa? Njagala okuyozaayoza abakulembeze bannange abalonderwa ku Delegates Conference n'abalala ababadde appointed. Mbaaniriza ku lukiiko lwaffe olukulembera eggwanga lyonna. Tukyogeddeko nti katukyali executive eya ekibiina ekikulira opposition. Ne mu bbanga ttono nnyo mujja kuba National Executive Committee eya ruling party, ekibiina ekinabeera mu buyinza. Tubenyumirizaamu nnyo, tubeebaza emirimu egy'enjawulo gye mukoze egy'enjawulo. Omwo nga mwe muli abantu nga Comrade Nyanzi Mutu Wawatu, ssebo weebale nnyo omulimu gutukoledde mu mobilization. Era twesunze ate obusobozi bwo n'obumanyirivu bwo okulaba nga ate obussamu oyo akuddidde mu bigere atambuze omulimu ogwo nga gugenda mu maaso. Mu kiseera ekitali kyawala tujja kubeera ne handover ceremony nga mukulu Buwembo akwasibwa office mu butongole eya Ssaabakunzi agenda akunge atankule ground. Njagala okuyozaayoza mwenna abalondeddwa, naddala abakyala n'abavubuka. In fact, kampite Honorable Kabuye, jangu mu ddakiika 2 otubuuzeeko. Honorable Kabuye ye Ssaabavubuka waffe omujja addidde honorable zaake mu bigere. Era engeri gye tuli mu kaseera ak'abavubuka, ssebo tufuuye akagambo eri abavubuka b'eggwanga. People power. People power. NUP everywhere. Mr. President, obukulembeze bwa NUP mwenna, abawagizi baffe bassebo ne bannyabo, erinnya Kabuye Frank Kibirige, omubaka wa Kasanda ey'Amaserengeta mu Parliament, ate akola nga minisita mu nsonga z'abavubuka n'abaana mu ggwanga Uganda mu gavumenti yaffe eya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era neebaza ekibiina ne bannakibiina abanzikiririzaamu ne bankwasa okulembera abavubuka baffe mu lutabaalo olununu eggwanga lyaffe Uganda. Bakadde baffe nga President wagambye era n'abakulembeze abavudde waggulu, tuli mu kalulu ak'abavubuka. Akalulu kano eno gwe musingi ogusookebwako ogwa protest vote gye tubadde twogerako. Twagala okununula ebifo byonna ebirondebwamu ebyobukulembeze okuva ku byalo byaffe. Naye abavubuka ffe abakola ebbendobendo erisinga obunene ery'eggwanga lino Uganda, mu kyo tulina okulabikira ku mmeeza ezisalirawo eggwanga Uganda. Twasanze okusoomoozebwa Mr. President ne ku kyalo kyenvaako ne ku muluka gwenvaako, we baawulira ebitambula n'amaanyi ge tubadde tuteekamu, ne tutuuka nga n'abaana baffe abamu abazze okwesimbawo musanga NRM yabawandiisizza nga bali mu bisenge. Ate we batuuka okulaba foomu ne basanga 2 eza NUP ze bakomyawo nti bano baba nominates emirundi 2. Ne weesanga nga gwe baadde balina okuteeka ku kyalo ekimu bakamwokya, bamusanze atajjidde mu register eziri e Makerere. Ne weesanga nga badde alina okulondera e Kavule, bamukanyuza ate ali bwayiise, nga bagezaako okuggyawo n'okusaasaanya obuwagizi bwaffe. Naye okusaba kwange eri abavubuka, wadde okusoomozebwa okukona kwabaddewo, twasobodde okunominatinga ennamba ewerako, era tukyebaliza Katonda. Mbasaba mmwe abavubuka abakwasiddwa omukisa okuba nti mwanominatinze,
mubeere basaale okuyimirira mubeere abakulembeze abensa. Obululu buno bwe tulimu obwa college vote kibasinga okukozesa ziba nsimbi nga bagula mmwe okubajjako obuyinza nga bateerawo ebitole eby'emmere, ebitole ebiva mu mmwe, ebintu byammwe byennyini bibagaana bakolera ebibajjeeyo okulwanyisa ne babibaddiza ng'obulabo okugula integrity yammwe. Mbasaba muyimirire mulwanirire obukulembeze bw'eggwanga lino Uganda. Mubeere ekyokulabirako ekinasikiriza abo bonna abatunuulidde ekibiina kya NUP ne bakkiriza nti ddala tebaakola nsobi era bajja tukwasa obukulembeze okuva waggulu. Neyanziza nnyo mukama wange omukisa guno gumpadde era obubaka butuuse. Kati nzikiriza owankuleka okwogere. Neyanziza mukama wange. People power, our power. Thank you, Mr. President, the NEC members, comrades, members of parliament. My name is Frank Kabuye Chibirige, the MP for Kasanda South, the Shadow Minister for the Youth and Children, and also the Secretary for the Youth at NUP. Ladies and gentlemen, I want to take this honor to thank the delegates that trusted me and handed me the mantle to lead the young people in the revolution we are in as the National Unity Platform. I don't take it for granted. I know it is a duty that will come with sacrifice, but I'm yet and ready. I'm ready to take on that sacrifice to see that we liberate this, our country, Uganda. Mr. President, allow me to speak about the ongoing youth elections. We have faced many challenges, especially the young people that try to nominate on the opposition, specifically the NUP. We found the registers tampered with. Voters and candidates were misplaced and taken to different locations which they did not subscribe or register for. Our people were denied access to the registers to confirm the details of the different polling stations where they have to stand to represent our people. But that did not shake their faith and belief in being leaders to lead the revolution that we are in. And although we had all those challenges, we were able to nominate a good number of these our candidates, and they are ready to serve. My message, I know we might not have nominated at all villages, not in every district, not in every sub-county or parish, but I believe even with the few numbers that we manage to nominate, if we work as a team, if we stand on integrity and let it be our core value and discipline, to see that even in the few numbers that we manage to nominate, we stand by those that represent the values that we stand for, and we stand with those that represent what we have been speaking, we shall be able to win these races. We shall be able to get leaders at district, parish, sub-county, and even to get councillors at all levels. So I call on my young people, young fellow comrades, I know it is our time, and we shall do this. The sacrifice we have to take is not even more than what our comrades have paid yet. So we have a lot to do to see that we liberate this, our country. And I believe together with all these mighty leaders, we shall be able to conquer and change our country and build a new Uganda. Thank you so much for God and my country. Kunga Kabuye Kunga, Kunga Sabavubuka Kunga. Thank you very much, Comrade Kabuye. That's our youth leader. Mwina Chemugamba, temuyinza kubako na Chemugamba. Thank you very much, Comrade Kabuye. We're very, very proud of you. Abyogeddeko byonna ebikwata kaluluka abavubuka anti ebitundu ebisuka ekinana ku buli 100 abantu baffe babalemeseza. More than 80% of all places across the country, they blocked our youth leaders from nominating. Lwaki? Kubanga batya. Bannange Malcolm X yatuyigiriza nti omulabewo kyasinga okulemesa okukwatako ky'oba okwatirako ddala.
njagala kino kibalage nti regime ya Museveni etya kye bayita akalulu kubanga awo teyina chance yonna bwebatwala mu kalulu kaba kaweddemu reports zetufuna okuva yonna yonna ewaffe Kyaddondo akaba kadde konna twakaswipinze akabantu abaliko obulemu konna twakaswipinze baali balowooza bo ki NUP abavubuka bokka era ne balemesa abavubuka okwewandiisa mu bitundu ebisukka 80 ku 100 okwetooloola eggwanga ne balobera mu kabakadde n'akabaliko obulemu ako twakawuse buva bannaffe abamu balina enteekateeka okuwakanya mu mateeka bino ebyakoleddwa era tubivumirira naye okugatta eddoboozi lyange ku lyasa abavubuka waffe buli we banomineetinze omuvubuka w'enkyukakyuka naddala ba National Unity Platform mubawagire buli kifo tukyetaaga bassebo ne bannyabo kubanga abavubuka yemu emiti emito egigumiza ekibira eno eggwanga lyammwe ekyo nno njagala ate kyongere okutulaga importance ya protest vote gye tugendamu omwaka ogujja baafuba nnyo okubakyayisa ebyokulonda ne bakozesa n'abamu muffe mu opposition okuba dissuadinga ebyokulonda mu bikyawe kubanga awo tebalina chance twagala okubakubiriza abantu muba encouraging baveeyo kubanga bangi ku bantu baffe batya okwekalakaasa ate n'abasinga obungi batya okozesa enkola endala era tuzze tubagamba nti ffe tuli non-violent naye we tulaba awali amaanyi gaffe tukozesaawo nnyo bano abantu batya akalulu njagala okubakunga bassebo ne bannyabo mwenyigire mu kalulu akajja abeesimbawo mwesimbewo ndi musanyufu nnyo okulaba nti ekitebe kyaffe kya NUP tekikala yensonga lwaki n'olwaleero tusinkanye wano twogereko nammwe bannamawulire ne meetings zaffe tuzikolera wano kubanga abantu naddala abavubuka baawulira omulanga gwaffe ogubakoola baveeyo beesimbewo nammwe muveeyo muwagire abantu abakiikirira ebyo bibaluma ate temukoma okwo mubalonde akalulu kano tukanoonye akalulu kano tukalonde akalulu kano tukakuume bwe bagezaako okakwatamu tukalwanirire so mwenna bassebo ne bannyabo mwenyigire mu protest vote ya 2026 kubanga eyo option yokka egendo tujjako nakyemalira naye ate ekyo tukikola okwetoola eggwanga lyonna ne ku mitendera gyonna ku buli level nakigamba abavubuka era nammwenziramu kibagamba nti tuli mu kuteekateeka Uganda empya si kujjako just omubbi omukulu Museveni nedda babbi banne bonna kuva ku LC1 era bwe tunagenda mu Uganda empya mishoni yaffe step esooka ya kujjako dictator tujja kuba tetumaze nedda tulina okugenda mu maaso ne tuteekateeka eggwanga eppya lye tugenda okweyagaliramu buli omu ku ffe lyagenda okuba nga yenkanankana ne munne amalwaliro nga sigakekwa emirimu nga sijakekwa ng'obwenkanya buli omu abufuna ekyo kigenda kubaawo nga ffenna tulina obukulembeze nga kansala wankyukakyuka nga MP wankyukakyuka nga meya wankyukakyuka of course nga ne president wankyukakyuka kino kyetukola tukikola mu linnya ly'abannaffe bonna abo abaatemulwa abo abaabuzibwawo n'abo abali mu makomera watali musango ba Edi Mutwe ba Achireo ba Smart ba Gaddafi ba Bobby Yanga ba Muyodi ba Wuma Lukato sisobola bamalayo so byonna tubikola mu linnya ly'abannaffe abo ate tetubikolera bannaffe bokka b'enkyukakyuka naye n'abo abasaavinga mu eno gavumenti ya nakyemalira nabo babonaabona okugeza mwenna mujjukira nga tugenda okunominatinga Council Nalukoola abajja ati we bajja ne bakuba buli omu naye omukyalo oyo gwe bayita Meja Wuma gwe mwalaba ku butambi ng'asika ogwo ogusajja ogwali ogwa Jati ogwali gukuba mu nnamawulire
abamenya tawa okuguru omukyalo oyo yali komanda waabwe yajja n'asikayo omusajja n'agamba totta muntu naye omukyalo oyo okuva ku olwo baamukwata ne bamuggalira mu basement bamutulugunya talabanga ku looya talabanga ku mulamuzi naye baamulagira bamusibe bamutulugunye bamuyise mu ngeri emmalamu ekitiibwa lwaki kuba yagaana abeyita abasirikale okola ebikyamu nga bali mu uniform so nabo tubalwanirira ng'ogyeko omusaala gwabwe gwe mbagamba bulijjo nti gwo tugenda gwongerezaawo nga lumu January abapoliisi n'abasirikale ne nabo beetaaga eddembe lyabwe Honorable Ssenyonyi abannyonnyodde nti Museveni yayisizza ekiteeka kye kye tugenda okyalenjinga mu kooti ate bwe tumuggyako nakyo kirina omugoberera nakyo kirina okuvaawo kubanga twagala oba oli w'amagye oba oli wa poliisi oba owagira gavumenti oba togiwagira nga buli omu eddembe lye lisibwamu ekitiibwa ekyo kye tuliko ekyo kye tugenda okutuukiriza nga Katonda ye mubeezi waffe nga nammwe abantu mwe bawagizi baffe bassebo ne bannyabo munzikirize mbiddemu mu luzungu mu dakiika ntono nnyo. I join my comrades to welcome our new member Honorable Namazina Alongo from Nakawa, and I thank the leaders of Nakawa for constantly scouting out for the best leaders to join us. We have hope in you, and we guarantee that the hope you have in us will not go to waste. I also want to congratulate the new NEC members, those that were elected at the delegates conference and those that were appointed. Let's go to work. Let's hit the ground running. We've heard from Honorable Kabuye, and we've heard from other leaders, including the Secretary General, of the misbehavior, of the shabbiness, and of the impunity of this regime. We are aware that they locked out most of our youth leaders that wanted to aspire for youth leadership. In over 80% of places in the country, our young people were blocked. We condemn that and will fight back against that. But again, like Honorable Kabuye guided, those that were successfully nominated, let us ensure that we support them and vote for them, because every position matters, especially in our desire for change. This should be evidence that the regime is scared of you, the people. They are scared to be put on a pedestal and judged by the people. They are scared of elections. You know, Museveni is a chronic fearer, if that word exists, Honorable Ssenyonyi. He's a chronic fearer of fair competition. He has never won an election. Museveni tawangula nko kalulu konna konna. So atya akalulu. Kanaffe tumukutte jeke tumuwalabanya tumutwala mu kalulu. Tumutwala mu bantu basalewo. This that they're doing is evidence that they are fearing you. Therefore, let us drag them to the polls and beat them there. I encouraged all of you to rise to the occasion and offer leadership. And I'm very proud that so many of our members, especially young people, have presented themselves for leadership. We are meeting here in our former headquarters because our main headquarters is impassable. People are picking and returning forms because they desire to join us in leadership, courtesy of the National Unity Platform. Please support them. We are standing with them. This inspires me to encourage you even more to take part in the protest vote of 2026. Let us chase away Museveni and Musevenism. Carry the National Unity flag umbrella with pride. Saba kunja zikakwayo umbrella chali wange. Basebo ne banyabo mukalulu ketugendamu. Kino ekyokulwanyisa kye mulaba Museveni akirabanga mizairo ze Iran. Mukwate umbrella n'omugiraga abantu. Fenga benchuka chuka fenga ba NUP tugenda basindikira abakulembeze
era tuli mu kwesunsula kati. Buli mukulembeze anaaba asunsuddwa ajja kujja nga akutte umbrella eno. W'olaba umbrella akola ki? Sebo weebale nnyo weebalire ddala. Finally, basebo ne bannyabo. No, I was speaking English, right? Thank you very much. Finally, ladies and gentlemen, I want to remind all of you that this that we're doing, we're not doing it just for ourselves. We are fighting back on behalf of our brothers that are not able to be with us today because they're either dead or disappeared or detained. Many of our friends, including Eddie Mutwe, Gaddafi, Smart, Bobby Young, Omar Kato, name it, they are in detention without any crime. This we're doing for them. But also this we're doing for those that are beating us, those that are jailing us. We know that it's not their doing. For example, you all remember a lady called Major Auma. When we were raided at our headquarters, as we went to campaign for Honorable Nalukola, the so-called JAT officers came and started beating up everybody. They broke Tower's leg, they beat up female journalists, and this lady came to restrain them. We are informed that now she's under detention, undergoing torture and dehumanization, only because she dared to stop impunity. We condemn that, we are fighting back against that, and we are going to stop that by the grace of God. Thank you very much for listening to me, for God and my country. People power, our power, NUP, everywhere. Thank you very much. Thank you so very much, Mr. President, for that powerful speech. Thank you so very much, the media. God bless you. People power, our power, NUP. Thank you so very much. Let's have the anthems. Thank you so very much. The national. That was national anthem. Thank you. DJ, you always play the national and then the other one last. Thank you so very much. Reverse order at the end. The boss. The Alternative Dig Talk. Real issues. Real talk. Hi, Rogers. Can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes?
I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes, it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.